Okay, oluvanyuma lwa Mathias Mpuuga okwenyigira mu bintu ebitategeerekeka, ekibiina kya National Unity Platform kyagezaako okumwesamba ne kimwejjako. Oluvanyuma lw'okutuula mu meeting eyalimu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President n'abakulembeze ba National Unity Platform ab'oku ntikko, Mathias Mpuuga yaweebwa ebintu bisatu: okuzzayo ssente, okwetonda n'okulekulira ekifo ky'obwa commissioner. Ebintu Mathias Mpuuga byeyagaana okukola ebisatu. Bw'atyo Mpuuga yalaga ensi nti alekulidde ekibiina kya National Unity Platform, ekibiina ekyamuwagira ennyo okusobola okudda mu Parliament, ekibiina ekyamuwa ekifo ekinene kye tusuubira nti taliddamu kufuna mu bulamu bwe eky'obwa leader of opposition. Olunaku olwaleero omwami National Unity Platform gwe yasikisa Mathias Mpuuga, Honorable Sabina Javiira, akoze omukolo ogw'okwebaza omutonzi kye bayita Thanksgiving, gubadde Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekikulu mu municipality oba mu constituency ya Nyendo Mukungwe. Omugenyi omukulu ku mukolo guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wano wasinzidde n'aweereza bannayuganda obubaka bwenjagadde mwenna muwulire. Katukomewo after this. Buno obubaka bwa His Excellency bwatuwadde ku mukolo. Mukadde waffe omutambizi omukulu era omugenyi waffe omukulu olwaleero Archbishop Paulo Semogerere wamu ne Father Akeris Mayanja, sebo omukiise wa Bishop we Masaka Musinya Sengoba Dominic, sebo bwana mukulu wasaza Parish Father Sewanyana, mwenna babwana mukulu n'abasaserodoti ab'enjawulo abali naffe mu kusoma olwaleero, mukadde waffe Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi wamu ne Supreme Kadhi Sheikh Wasajja, mukadde waffe Bishop wa West Buganda Bishop Nsereko, abakulembeze bonna mu ddiini abali naffe leero, bakulembeze bannange okuva mu National Unity Platform nga bakulembeddwa Deputy President era nga ye President w'ekiseera Acting President Honorable John Baptist Nambeshe wamu ne Deputy President okuva mu Western Uganda Jolly Jacqueline Tukamushaba, Sebo Secretary General David Lewis Bongoya wamu n'abakulembeze ab'olukiiko olw'eggwanga lyonna National Executive Committee ya NUP, bakulembeze bannaffe member ba Parliament abalonde abaliwo olwaleero, Mayor waffe ow'enkizo Honorable Florence Namayanja, abakulembeze bonna mu mitendera egy'enjawulo, ba member ba Parliament, abakulembeze bakunga, sebo Pokino n'obukulembeze okuva Embuga, abakulembeze ba local government basebo ne banyabo, mbalamusaako nga nsinzira eno mbuwaŋŋanguse gye naddukira okutaasa obulamu nga mwenna bwe mwamanya, era njagadde okukozesa omukisa guno okubalamusaako mu kifaananyi nga mundaba, okubakakasa nti nkyaliyo, nkyali mulamu, nkyali gumite era nkyalina essuubi. Bannange njagala mu ngeri ey'enjawulo okubayozaayoza mwenna okuyita mu kalulu akaali ak'omusaayi. Bannaffe bangi babuzibwawo, abalala baatemulwa. Mukama yeebale kubatuusa ano nga mukyali balamu newankubadde twavaamu n'ebisago bingi. Njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo okunnonda nga President wammwe kuba mwannonda wadde twanyagululwa. Njagala n'obeebaza okulonda abakulembeze bonna be twabanjulira okutandikira ku Honorable Sabina Javiira Muzirango n'ababaka bonna be mwalonda nga mwotadde n'omubaka ow'e Masaka newankubadde baamala ne bamunyagulula, n'ababaka abalala bonna. Mwebale nnyo okulaga maanyi, mwebale butagwamu maanyi, muze mulaba embeera y'eggwanga lyaffe nga n'okulonda kwennyini kuno kwakaggwa okwa LC okusimbiddwa mu mugongo, mulabye bwe bataddemu vulugu ne bamaliriza ng'eddoboozi ly'abantu oba okusalawo kw'abantu ate bo bakukyusiza nga bakozesa eryanyi
nga bakozesa n'emmundu. Naye mbeebaza era neebaza Katonda yakyatusobozesezza okuba nga tukyaliwo, nga tukyali balamu era nga tukyagenda mu maaso. Bannaffe bangi bawaŋŋanguka, abalala bali mu makomera nga mwe muli ne Deputy President waffe Honorable Mwanga Kivumbi ali mu komera oluvannyuma lw'okuwambibwa n'atulugunyizibwa, mwe muli ba Dr. Besigye, mwe muli muganda waffe Elias Lukwago n'abalala bangi. Bannaffe abalala bangi babuzibwawo nakati tubalabangako, nga mwe muli munnaffe omuyimbi gwe bayita King Zale. Abalala tubalabyeko nga bwe mwalaba ka video akaavaayo givuddeko muganda waffe Sam Mugumya gwe baawamba kati omwaka mulamba n'abuzibwawo. Twategezebwa nti yali akomibwa mu barracks era ka video kaavaayo nga yatulugunyizibwa esanyala n'amagulu takyasobola kutambula bakuyimirira, naye era bakyamukwese baganye okumugjayo. Ebyo byonna tubikwasa omutonzi kubanga abatusingako ku myaka balaba nti bino byonna byali bibaddeyo mu mirembe gy'abali baamiini, naye ate byamala ne bivaawo. So omutonzi waffe tasobola kulemererwa. Tumwekwate tugende maaso nga tukola ekituufu, kubanga bwe mukola ekituufu temusobola kulemererwa. Naffe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna, newankubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga naakava mu ggwanga, naye mulabye nti okusalawo okuba oliawo kwali kutuufu kuba ne bannaffe abalala bangoberedde mu buwaŋŋanguse. Njagala okwesa oguno omukisa okubasaba okubeera obumu. Omugenzi basudde munnabuddu munnammwe yatusomesa nti abasibe okulwanira eruzira liba bbula ly'amagezi, kuba abasibye abeera omu. Kiba kiyamba oyo abasibye so si bo abaagala okwenunula. Era nabagamba gye buvuddeko nti tobeera mwangu kuvumirira oba kusalira musango oyo atamanyi ebyo by'omanyi oba atalowooza nga gwe bw'olowooza kwekyo ekiseera, kubanga naawe waliwo ekiseera nga by'omanyi kati oba by'olowooza kati tobimanyi oba tobirowooza. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna yenna anyigirizibwa tumufuule munnaffe era tumusembeze era tulwanire wamu. So mbasaba okubeera obumu, unity, mwegatte mukwatagane kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Ffenna ekitunyigiriza kye kimu, ate bwe tuneetakulula ku mbeera eno ffenna tujja kusanyuka wamu, ffenna tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga tuli kyenkanye, nga buli omu yenkanakana ne munne. Njagala n'obbasaba temuzibwa amaaso, tebabasiba akatambaala ne babalimba bino bimulaba bakola tebalwanyisa enguzi. Oli tasobola kuba nga yeyaze n'ababbako obuwanguzi bwammwe ng'ensi eraba ate najja ne yeefuula nti alwanira amazima. Tasobola kuba nga aweereza abantu abawamba abantu ate n'agamba nti ajja alwanirira abantu. Tasobola kuba nga aweereza gavumenti ey'ababbi emaze eddagala mu malwaliro egumiza abantu obwavu egobya abantu ku ttaka lyabwe ate najja n'agamba alwanyisa nguzi. So njagala mubeere bagule b'amaaso, mubeere nga mulaba, muleme kubusibwa akatambaala kuba omuntu gwe banyigiriza ennyo mwangu wakulimbibwa. Ate omuntu bwakulimba ekirimbo n'akiddiŋŋana emirundi mingi okumala ebbanga, kyangu nnyo abantu okutandika okukiraba ng'ekituufu. So mubeere bagufu b'amaaso, mubeere bakalabakalaba, mubeere balabufu. Njagala obbasaba mubeere n'essuubi, temuggwamu ssuubi baganda bange. Eno gye tuli tetutudde, tukola buli kye tusobola era mbakakasa nti obubonero bwonna bwe mulaba ewaka n'obuli eno okwetoola ensi yonna yonna bulaga nti ekiseera ekyabo abatufugisa amaanyi abatunyigiriza kinaatera okuggwako. Obubonero bwonna bweraga. So mubeere n'essuubi, temuggwanga mu ssuubi. Essuubi kyekyobugagga kyokka kye tulina okuba nakyo. Mbakakasa ti nange eno gye ndi situdde, nkola buli kisoboka era munjogere ennyangu gye ŋŋamba nti nyiga buli peesa lyensobola okunyiga. Wabula nammwe temuggwamu maanyi, nammwe abali ku ground mwegatte mukwatagane ate mubeere nga muorganizinga nga muteekateeka bimuteekateeka. Katonda ali naffe, mwesige nnyo Katonda, ensonga muzikwase nnyo Katonda, musigale nga muli ku sayidi entuufu. Temuggwamu maanyi baganda bange, nja kukomawo mu kiseera ekitali kyawala ate nja kukomerawo mu buwanguzi. Bannammwe mubakulemberemu, abali mu bukulembeze mukulembere n'obwesimbu. Buno bubaka bubwo omugenyi omugole waffe olwaleero Honorable Sebina gy'aviira. Ffe nga NUP twakwesiga, naye ate okusingira ddala bannamasaka bakwesiga muganda wange ne bakulonda. Yimiriranga ku ekyo ekyakulondesa
sigala ku nnono yaffe eya servant leadership oba ey'obukulembeze obuweereza abantu. Ffe tubeere ekyo ekyokulabirako ekya Uganda empya gye tubulira abantu buli lunaku. Mukama ajja kubeera naffe, Mukama ajja tukulembera. Temuggwaamu maanyi. Nze nkyali n'amaanyi, nkyali n'essuubi, nkyali ggumite. Temuggwaamu maanyi, musigale n'essuubi. Tugenda kununula eggwanga lyaffe, tujja kweyagalira mu nsi yaffe, Omukama nga ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka wangaale. People power, our power. Our power, people power. Okay, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asinzidde mu ggwanga erya America n'aweereza obubaka obwo ku mukolo gwa Thanksgiving ogutegekeddwa omukulu Sebina Javiira ono nga ye yasiguukulula Mathias Mpuuga mu kifo ekyo. Omukolo gubaddeko abakulu bangi nnyo okubadde ne Pookino oyo yabeera oyo Ssaabasajja Kabaka gwe yeesigisa okubanga amulamulirako essaza lye erya Buddu. Babeera bamuyita Pookino. Neebuuzanga Pookino kitegeeza ki? Ate ye mubende Gentle Beera ebuweekula bamuyita Luweekula. So buli ssaza liyina omukulu waalyo. Essaza ly'e Buddu abeera Pookino. Oyo nno nfanfe musajja wa Mpuuga nnyo. Naye wetutuka mu by'obukulembeze waliwo otuka ekiseera nga olina okukola ekituufu. Abaddewo ku mukolo bakitaffe mu Katonda babaddewo bangi okuva mu maddiini ag'enjawulo. Abakulembeze mu Masaka bonna baweddeyo nga bakulembeddwamu gavana w'ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka Namayanja ow'ekitiibwa. Now, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli lunaku yeewuunyisa abantu, buli lunaku olukya ayongera kwewuunyisa nsi. Okuba nti yeesimbawo mu kalulu n'afrontinga abantu bo ne bayitamu ne babalangirira, ye n'akawangula ne batamulangirira, wabula n'asigala nga peesi gye yaliko ng'anoonya akalulu gy'akyaliko na buli kati. Bassebo ne bannyabo kyewuunyisa. Ebbanga lyonna lye tubadde mu by'obufuzi eby'okuvuganya Mwami Museveni, amazima go gali nti buli muntu abadde amuvuganya we bamala okulonda akalulu ne batamulangirira oba ne bamubba, asooka n'azoganya amaawe ennaku nga ziizo n'amala n'agendako mukuumula n'asirika. Naye Bobi Wine ye musajja abadde ku peesi gye yaliko ng'anoonya akalulu, ne kaakati mu kukabanja ye peesi yemu gy'aliko. So agenda twewuunyisa ebbanga lyonna. Era bagambe nti abalayirira agenda kudda, ate agenda kudda na buwanguzi. Awo Mukama Katonda ekyo statement eyo amazima gali wakati wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne Katonda we. Bwe bukedde ku makya eggwanga lifunye amawulire oba ensi ekedde n'amawulire, Bashar al-Assad eyali president w'eggwanga lya Syria eyafuga eggwanga eryo emyaka egiwerako, nga famire ye badde yakafuga eggwanga eryo for over 50 years plus, mu mwaka gwa 2024 obukulembeze bwa famire ye bwastopinga after 50 year plus. Era Bashar al-Assad yadduka mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow okwekweka eyo. Obukulembeze bwa Syria obuliko obupya bwatuuzizza ekkooti era ne busalira Assad gwakalabba. Assad si yekka wabula na buli muntu yenna gwe yakolanga naye okutulugunya bannansi b'eggwanga lya Syria bonna baabasalidde gwakufa. Akategedde vuga video bampita Simple MC aka Kali Lugambo Pro Max. Katukomewo.